tudde ku nkofiira gye batandikirako. Eno ya musajja mukulu omulangira bamweyana bawanna kayaga. Omulangira bamweyana bawanna kayaga. Era Masaka yemandu enkulu etuula ku bayimbi. Yemandu enkulu esudde abaana eddalu lyolaba ku kkubo ng'oli ye taliko nti oba anywanja oba akola ki oba nti oba bamuloga bubbya. Mpewo buwangwa kusuula bintu lwakulimbibwa nti ebyo ebibbo ebiri wansi w'ekitanda genda obijeyo bireeto ojjo tubyoke. Musumba tayokyangako bibbo ebyo era bwabireeta banange mmwe ba Asha abakola mu makyaki g'abasumba mulina ebizibu bingi naye temukimanyi. Olw'okubakkirizisa ne mutuula ku ntebe ezeewuuba, olw'okubakkirizisa ne mutuula mu mmotoka zaabwe ez'akabi, mwe mwasalawo mwonoone obuwangwa bwammwe. Omuntu yenna akera EBM ne yeebaka n'afuna obubaka. Tugeze ofunye obubaka nti ng'ozzeeyo mu kyalo, ofunye obubaka oli ku ssomero osomesebwa. Ddayo osomesebwe obuwangwa n'ennono. Ddayo osomesebwe okumanya n'okuyiga kubanga byanjawulo. Sikategedde ba Asha bali mu kyaki essebo ez'abasumba naddala ab'amaanyi. Gwe buli we bakukwasa bino bye bakukwasiza okwokya tebigenda kunyiigira ono akugambye byokya. Aba bitaddeko amaanyi ga Mukama, amaanyi ga Katonda. Kiki kye yali olabye ng'ayiwako nti kati nkuyiwako amafuta ga Mukama era bakwata gundi parafiini. Aba gayisizaamu amaanyi g'okuva mu ye. Omwani Musumba agenda emmanju aga Katonda. Katonda we nga ye. Nga ye. Nesi Katonda nga boga nti ngenda keera ku makya nkume kando yange oba akabaani kange oba awudi wange nga ngenda kusinza nti kati bakama bange nsaba abalongawo babatonde n'abazaale abamale n'abatali bamale bakasobole tinsaba kino na kino na kino na kino abebukojja ab'ekika kyange mwenna mukuŋŋaane nsaba mukunkutulira ddiiru bweti ne bweti Saalongo baamu kikole ng'akikola. EBM buli kyokkiririzaamu kikola ne bukwata kano akantu nogaa kati kano kenzikiririzaamu ne we giriba myaka 10 kano akantu kali kuwa kyoyaga. Yes akatoogera kati nkubuulira nga wegga nti waliyo abasawo nga ye tatuulwangako mpewo n'emu naye omukisa gumutomera olunaku olwo n'akola olwo lumu n'ogenda ewuwe oyo ataliiko kabeewo konna wabula ng'empewo zisazeewo ne zigamba katumuweeko koona amukoleko. Billa omuyaaye n'akikuba byakuwadde ne bikola nodda n'emmotoka n'omugaa jjajja munnange nakoze byakola. Era kino kankikubuulire EBM lw'oliba okedde n'ogenda mu mbuga yonna omusawo n'agamba nti kino ekintu nze ŋŋanze sikisobola naye ninayo EBM asobola okukola ki okukikola nti olina okusasula mweyo embuga oba mwekyo ekibbo mweri eddiro lyoyo omusawo olw'ensonga nti bw'ovaawo nga toleseewo kyoleseewo mu gundi eno mu kibbo kino byebintu ebimu ebirondoola abaana n'abazzukulu. Tugeze ogenze kunoonya luzaalo wa EBM. EBM n'agamba Saalongo galaba asobola okukola ki oddukuwa ya nti mbadde nzaala luzaalo lumu naye bannaye nkooye oluzaalo lumu olw'omuwala njalako lwa mulenzi nojja ewange EBM nga tomuwaddeeyo kintu kyonna ekita ky'omulekera middleman broker nga tomulekedde kita kya mwenge. Nkubuulira era be baana boolaba azaaliddwa atuusiza emyaka 2 oba 3 atandise okukozimba atandise okukubwa eyaabwe atandise okuzimba omutwe tokitegeera. Lwaki mba muwanga ate naawe gye ngenda kuwa? Lwaki oba omuwanga ate nange jjojja ogenda kumpa nti oli yakuwadde endagiriro egenda okukutuusa ku ekyo kyokola ki kyoyagala. Mu Baganda ekyo kye bayita emyu onvuga speed emyu kyekintu lyebbanja mu lubaale
ebbanja mu lubaale oba ebbanja mu buwangwa n'ennono nti ofunye tokomyewo mu kufuna okwo otandise okuseerera mu kuseererako bikuweddeko tokyayina jjukira ekintu ekisinga okwerabiza ku nsi kuno ng'ofunye ze ssente zeerabiza ate n'empewo nazo zeerabiza zigamba afunye tusooke tumuzibe amatu n'omutima aleme kulowooza wa gye yakola ki gye yava naye zikikola nga ziraba ogaanye okukola ki okukola ebituufu by'olina okukola nti nfunye miliyoni 10 ewa jjajja nali nsuubizza okuzzaayo meka nti miliyoni meka 2 n'endekayo emitwalo ameka 5 obangi bwakadde kamu mu emitwalo ago 5 kaakati munnange eryo ebbanja njagala olikubise mu myumyumyumyumyu 10 ze ssente meka lwaki musaba ssente oli najja nga zena kizibu njagala luzaalo jjajja teekawo miliyoni 4 nguwa omwana kino njagala nkutereezeemu gwe wenna agenda okunoonya oluzaalo omusawo n'akusaba miliyoni 10 oba 4 weegobe ate nga gwatugambye asooka tumuwe sikugambye nti weerezaayo akawumbi oli waddembe okukwata 10 wazindaba mmeka 5 oli waddembe okukwata 10 meka 2 n'ozirekera ono asiime akuwe kontakiti ekutwala kwani waddako kwagenda okuweereza ekyo ky'oyagala era bw'otuuka eri jjajja nagga nti munnange waategedde nti oluzaalo lwo weeruli naye ogenda dusasulira emitwalo ameka 5 jjajja sigaweza ninawo ameka 2 ng'oba olekawo ogenda ozaale okomyewo oluzaalo olwo ng'ozze kwebaza ne balansi gwe bakola ki gwe bakubanja kubanga ezo ssente za jjajja y'aba akusabye mukitegeera tetugendayo bwereere n'ogamba jjajja asiimye agabe tulaba abaami abagaba ebintu baani abo bagaba n'aveenaga muwadde ye jjajja tagabaako bya bwereere kankubuuze kino nkitwala mu maddiini gonna pulira okimanyi nti ebiseera ebisinga amakyaki nga kyaki mulimu omuntu ajja mu kyaki n'akwata miliyoni 10 n'azigaba nti Yesu yankoledde Yesu aba yamukoledde naye olowooza ku 10 ekyo kyasasudde bukyanga atandikamu eyo kyaki aba yakawaayo meka oluusi luyinza okuba lwe lusooka ziba ziragawa abadde nga zikola nga tayagala waayo nedda ssebo buli kintu kirina omutemwa gwakyo kyogamba obukadde 10 bibeera mutemwa si mutemwa wabula kiva ku muntu nti wengenda otoola 10 ninawo akawumbi ekikumi tekikola ki tekinsala kuba kwebaza era n'omwana ono gw'oba ofunye oba ozze kwebaza kubanga otambudde buli wamu ogenze mu makyaki bikoze eki biganye ate eriyo n'abagaba oluzaalo nga lwabwereere n'agamba nti waategedde bakulangira mpulira kwata nkuwadde oluzaalo n'akusimbula kakusimbudde gwe n'obiyita byaki byakusaaga tudde waka ne mwegiragira ebya bulijjo eby'abantu n'abantu wiikisi emu bbiri ogenda owulire embeera zikoze eki zitandise okyuka bw'ojjukira nti waliwo eyakuwa akazindaalo nti oba yampa kando nti genda yiyo ogenda ozaale ne weebuuza kando gyampadde mwe mugenda okuva omwana naye nga kukola ki kukkiriza ne muva buli kimu era gwasamira n'omutima gumu oba okuma ebyoto bikume n'omutima gumu nga ofukamira bw'osaba bwe weegayirira osobole okuyitawo tewali muntu gwe baatonda ku nsi kuno alina kubeera mu mbeera mbi wabula weenoonye gwani oyinza okubanga mu kuzaalibwako tewafuna mukisa guba na maama kugamba nti kino kinakolebwa bwekiti ne bwekiti tewafuna mukisa gubeera na taata kulaga nti nze nakolanga bwenti ne bwenti so bw'okula weenoonya oba bagamba kaana kambaata keetakulira kokka tubadde ku nkofiira bamweyana omuyaga bamweyana omuyaga nno nze nno bulijjo bayegera bamweyana manyi ono taata w'abaana abazannya ku
owe Masaka naye mumanyi kuba era naye bamweyana aliko omusambwa gw'abamweyana oba kye twandiyise empewo y'abamweyana. Tudde ku earring yakasaala olimbya jjajja bamweyana muwangwa n'ennono. Earring mu bulamu bw'omuntu buli muntu akola kimunyumira. Mukitegeera buli muntu akola kimunyumira era tokeranga ku makya n'okola ekintu nti nze kino nkikola ogenda osanyusa neighbor andabe nti nakoze kyakola ki kyayagala. Kola kikyo nga gwe kiri ku mutima gwo. Leka kulaba muntu asibye enviiri noga bayayi kati lwaki yasibye ezo enviiri naawe nozeepanga ko ogenda ofuluma nga omutwe gulinga ogwa fulufiga. Yajja kuvuma ate agula bigule earring teina makulu tuzira abakazi bebazambala ate guli musajja. Nagambye buli muntu akola kimunyuma. Omukazi teyambala mpale ya musajja sanji zino bazambala era n'ogera n'omukeberanga ekyandibadde nga nikayo omunda ayambadde empale panti z'abasajja bokisa bazambala ate kati tebakyazambala nti bazikweke asoogula eki-t-shirt kye nga kikoma muno n'ateekamu pule y'omusajja. Enkofira za bamweyana zina kubeera za nsansa. Mulimu ey'ensansa ne mubaamu eya bakiyita batya waliwo enkofiira bagikola mugundi mu bino ebigundi bye bagira ku bitooke ebigogo ebyayi nayo ya musajja mukulu bamwana ate ekikapu oba eyandibadde ng'ensawo y'omukulu era naye efaanana bweti. Kyogamba bano bendaba n'ebikapu enkofiira kikapu kya nsansa oluusi batera kwambala lugabire babeera n'ebyabwe bitambuliramu. Ye muzeeyi nage buli kintu kye tulina ku nsi kuno kitambulirwamu saayansi omwekusifu ng'era ng'olina n'abantu w'osobola okugenda n'ogaa nti kati nze ABM njagala kuva ku media nkole kyaki ekitasoboka naye nga oba osazeewo nti kati nyina amaanyi genjagala nti sigenda kukwata ku muntu bino ebyabayaayo okubatema engwala basasulwa ne ssente ogwo mutwalo gwa mwana gugudde wali nti njanyimirire eno ogaye gwe nze nina omusumba ogwo gwenzikiririzaamu era ne kusaalayo gwe ŋŋamba nti ye teyankwatako naye kasita yagamba nti buli azze leero ng'oli mupya ekikuliko kikwamuke kyatandikira eno nali mu maaso akatebe huku n'engweri awumule Mirembe Pastor Yiga rest in peace wali waddala wallahi Pastor Yiga era buli wemulowoozaako mu bulamu bwange mpulira nga nina enyiike y'amaanyi era singa kisoboka buli muntu yenna ayina eyali amanyi omusumba Pastor Yiga bannange buli lunaku we lutuuka naye oba togenze ku kyaki funa kando tuula ewuwo musabire awumule Mirembe kubanga ebivaawo tebyenkanankana nga bwe kyogerwa. Yakolera bingi byali bingi nnyo n'amaanyi kyoko tubule yalina amaanyi oba omusumba Yiga yalinayo w'amasannyalaze. Nze simanyi ku masannyalaze ge era saagala munnaaye bankwate bubi naye nga bwe gabanga gaali masannyalaze yali alina watts miliyoni oba gye twandiyise speed miliyoni kubanga omusumba Yiga ye muntu eyakugambanga nti God bless you n'obiyita byakusaaga. Lwaki yakolanga God bless you? Nti mu kibatu kye mwe mwali amaanyi ge. God bless you. Era yakolanga bw'ati God bless you. Kalombolombo bano yalina tekiniki. Nze simanyi. Tulese mu bbanga yetuveeyo moli yafa yefiira. Awumule Mirembe. Ate lwaki wengambye yefiira? Era kale tuveeyo kubanga okufa kwe kwalimu amatankane biwanvu
tudde ku kanzu. Yesebo. Oyambadde kanzu ya Uislamu. Kanzu eno ekiginyambazza leero olunaku olwaleero lwakutaano. Era ogenza okunkubira nga nina emikolo gyange gye mbadde nkola egintwala ate mu maaso kubanga tuyingira mwezi mupya. Leero ziri 2 tubulayo ennaku ntono nnyo tuyingira omwezi omupya. Yesebo. Ekanzu ya mugaso ki ku byokola kuba ndaba byokola bikontana ne kanzu. Ekanzu eno buli wamu wogenda okgenda newe naabo ngambye nti nsitule ontwale ku tempo ojja gisangayo nga buli gwogenda okusangayo. By the way kulikayo gye twali juzi. Nakola proof nakakasa banange nagenda nenkakasa manya abantu bante besigwa gamazima nagenda enakaseke gye yangamba. Yesebo. Nenkakasa ebyaliyo kola nakutwalina okukola emboozi teyasoboka lwansonga emu natya manyi mangi natya tulikuka ebyo byaliyo saagala nakuddamu binyumyako yadde ni musajja Muisiramu saagala binyumya naye wadde oli Muisiramu watuukako awali amaanyi era ne gakwatula nti Saalongo n'otintima amazima natulayo emboozi yetugireke tetwatawana nakukola nga ndi mutiitiivu nnyo. Tuli ku kanzu. Yes, kanzu enjeru ogigenderamu eri gye wayise embuga. Yesebo. Oba gye mpise tempo. Yesebo. Mu byonna lwaki kanzu kubanga dini y'Obusiraamu gye tumanyi yambala kanzu enjeru kuba mwe batendereza omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala. Sigamba namutendereza kokka kyekyambalo ky'Obuyisiraamu ekitukuvu. Eddiini y'Obuyisiraamu njagala nnyo. Era ensonga lwaki njagala nti bakuziza abaana baabwe nga bampisa bambala bulungi banange banyuma banyirira. Omwana Omuyisiraamu ayambala bw'omusanga ku kkubo ne bw'oba n'akawumbi ogamba Allah ndeka bumaali bamutwale. Kati bw'oba obaga lwaki otyobola ekitiibwa kyabwe? Sityobodde. Kanzu ogigenderamu ku mbuga. Ekanzu eno olugoye lwa muntu yenna asobola oddwambala. Atya ekanzu eno nti kale kambuuze ekanzu teyambalwa nga bagenda ku mikolo egy'okuwasa. Ensangi zino bazambala ekanzu eno era nsobola ojjambala ninga nti kati ngenda mu kyaki. Era abazambala Abasiraamu si Basiraamu bokka, si mmwe abaseemize. Omukolo gwange wamma buli muntu yatwambala ekanzu tulumye abateesi atali Musiraamu. Lwaki ozambala? Nagambye nti nyambadde kanzu eno mbadde nina emikolo gye mbaddeko nga ndi mu kusinza era wonkubiridde akasimu n'oŋŋamba obadde onneetaaga tunyumyemu. Yesebo. Abantu bakwetaaga. Banneetaaga. Kanzu njeru. Lwaki tojje enzirugavu? Enzirugavu ako kabonero kakyamu ate kabonero kalungi. Nfe waffe tuzambala. Nti kalungi katya nti ekanzu eya bbulaaka ye ya musajja mukulu bulamu era lwe lugoye lwe lwabikibwa bw'obanga ogenda kubikkanga amaze era kukulaga kubanga empewo ya bulamu tomala kagenda nti ngenze kukola mikolo gya Kabaka bulamu. Omala kulagibwa kubanga eri empewo kyemmanyi one day one time ndi kutwala nawo olabewo olw'ensonga nti eri empewo bw'erinnya ofa. Wanfulula wantwala nakaseke. Eri empewo bw'ekulinnya ofa. N'owunya n'ojja ensowera ziri ennene n'ojja n'envunyu ng'omuntu abadde omulamu. Ng'era omuntu yenna bw'afa. N'afa n'avaawo. Yes. Era yaddembe okukukwata okumala ennaku 3 ng'oli awo. Then bw'ekuvaako n'odda engulu n'onyumya ne banno. N'abamu nina be nalaba nga oli bw'aba emulinnye n'afa nga bamutya. Abatafudde bya ddala just eri empewo eba weeri mukadde ako. Yesebo. Kanzu njeru ndi mu kitangaala. Yensonga lwaki ebiseera ebimu bwe baba bakola emikolo egimu bagamba okufuna amata ne bagamba ofune emwanyi awo genze mukutta mukago naki na mpewo zo oba za bukojja oba za kikakyo
n'oganaaba myaka gyo mito myaka mito naye ebirowoozo biki bikulu si bikulu nti oba ndowoozanga n'okusinga abalala nedda nange nina kyemmanyiko ekitonotono ate ne wabaawo abansinga bakunaziza mwanyi emwanyi zino olyako n'osuula mwanyi nzirugavu matameeru tutta mukago na mwanyi zino nabajjajjaabo mata kwejjako bisiraani emikisa gisobole okukwakiranga ki ng'agamata because amata ogalaba ne bw'ogayiwa mu nnyanja era w'ogayiye wasooka kusigalawo oluli oluto okumanya nti maki lwakuba gaba matono gamata gaddala then mbadde nina ebintu ebimu bye mbadde ndi mu kukozesa nga tetunnagendayo tugendagendayo ebintu bye tubirabye bingi ekanzu kyogamba nakyo kiba kitangaala kitangaala nga bwoga nti omukolo gw'ogenda okukola nti tugeze gwa mukisa olina kusala nkoko njeru oba olina kusala mbuzi enjeru ebyo media kwe tuli katutandikirawo ekitundu ekyokubiri alina ebintu wano byaleese abantu abamu bye tukozesa we natandikidde luli nze simanyi nti bino babikozesa nze naye simanyi era ojja kunnyonnyola aba bye tukozesa katutandikirawo ekitundu ekyokubiri